Mwebale nnyo kubanga mukyekumidde ku The Buzz UG. Nga bwe nakugambye nti olunaku lwa leero amawulire tulina mangi. Tugeza kumanya tukutegeeza buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, mikwano gyange mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera mbatumiddeko buli omu gy'ali kati. Wabula ekiriwo kati saa zino wenjogerera oluyimba lw'omulenzi gwe bayita Easy. Oyo mulenzi muvuka muto ava mu Northern Uganda naye alina talent. Gayave mu North naye talent y'amaanyi akasukaraga. Alina oluyimba lw'olupya lwe bayita Tumbiza Sound. Era ennyimba eziriko kati ziri bbiri malamu n'olwo luyimba. Naye kati wenjogerera luno oluyimba bandiruwera blood wange oluyimba bayinza olujja ku mpewo. Naye nga tenuna kugenda mu maaso n'ekyo ekyatuleese Dr. Jose Chameleone njagala muyoza owa Lion Island. TV ye yagitandise TV y'omulenzi yatandise okukola kati abo abavuka bajja kufuna emirimu. Lion Television yatandise okukola eri ku Go TV ne Free to Air. Endoza namwe aba Star Times ebintu bakyakikwasaganya namwe bagenda balowoozaako anytime mujja kuba mugiraba wano ku Star Times. Nekirala omuyimbi Grace Khan naye ali mu ddwaliro mulwadde naye tumusabire tumanye nti asuuka mangu akomewo atukuba omuziki mabega kwawo yabadde n'amazaalibwa ge naye ndowooza abantu abamu bagamba nti abantu abazze ku mazaalibwa obutamuwa birabo ndowooza yemu kusonga lwaki yalwadde. Bayimbi bangi ababadde n'amazaalibwa mu guno omwezi okuli Karo Nantongo n'abalala bangi mwena tubayozayoza. Wabula bwe tuba tuzeeyo ku mulamwa ku kyatuleese Easy alina oluyimba lwe bayita Tumbiza Sound. Big tune lwe luyimba oluliko kirizo bagana luno luyimba oluliko mu kibuga nyimba ziri bbiri olwa Tumbiza Sound olwa Easy n'olwa Palaso Malamu. Naye sawa zino amawulire agali ku ground galaga nti ekitongole ky'ebyobulamu kyandiwera oluyimba luno olwa Tumbiza Sound. Kuba bo bagamba nti luno oluyimba lwa Easy olwa Tumbiza Sound luletera abantu obutagoberera amateeka agateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Bagamba nti lyrics eziri mu luyimba mukimanyi bulungi nti omuyimba omulenzi ayimba nti eyo gye mubeerera mu lockdown ffe tubeera mu bend down. Okitegeera bigambo bingi ebiri mu luyimba naye yagamba nti niwe muba mwagala zi face mask tujja ziteekako zezo lyrics eziri mu luyimba. Naye abakitongole eky'ebyobulamu bagamba nti oluyimba luno abantu lubaletera obutalowooza nti obulwadde gye buli ne bavaayo ndowooza ne batandika okumanya nti bakyakala ne bwe baba balukubye abantu bakyankala kati so bavudde ne bagamba nti oluyimba luno bayinza odduwera. Ye embeera eriwo zino essaawa. Wabula ye ng'omulenzi Easy yavuddeyo twamubuuziza nti gwe kikyoyina idea kikyoyina ngabo engeri gye wawulidde nti oluyimba lo baluyinamu embeera bayinza oluwera ne balujja ku mpewo ku radio ne TV. Yagambye nti ye talina buzibu kuba yagamba nti alina talent oluyimba ne baba balugyewo asobola okuyiya oluyimba olulala era ne lubeera ku map. Nze luno oluyimba nze siri musanyufu n'ebyo ekitongole ky'ebyobulamu ebigambo bye boogera nti oluyimba bayinza oluwera kuba omulenzi abadde akafuna breakthrough abadde akafuna oluyimba olw'amaanyi olumutadde tubadde tumanyi nti asambye akaji kati abo bwe bavaayo ne bagamba nti oluyimba bagenda luwera mbasi kitegeera. Ekisookera ddala kye balina okumanya nze ndaba oluyimba telulina buzibu. Balina okumanya nti bano abayimbi batwala time okuyiya ebintu byabwe ate bano ba entertainer baagala tusanyusa. Era mabega kwawo mwawulirako nga baagala ku swinga Fikfa Maker n'oluyimba olwa My Property. Waliwo lawyer yavaayo bamuyita Nagasha nti atyobola eddembe ly'abakyala. Ono art ekyo kye balina okumanya nti ono art bagezako kusanyusa abantu naye abantu abasinga abayimbi bwe bayimba ebintu abantu abamu babitwala nti bya serious. Ebimu just baba baagala kusanyusa abantu. Nze ndowooza ekitongole ky'ebyobulamu balina okuddayo ku drawing board bamanye n'olwo oluyimba baluluze bamanye nti omulenzi just yali agala kusanyusa abantu just abantu kubasanyusa naye nga terusobola kuleetera muntu obutagoberera amateeka gateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu. Balina okumanya n'abayimbi nabo batwala time yaabwe ate ono waka waabwe nabo bateekamu ssente. Mwene embeera gye tulimu eya lockdown abayimbi okusobola okukola music ne bakola audio ne video oluyimba ne lutambula nga ssente tewali. Tulina okubawa respect ate okubamalamu amaanyi ng'ogamba nti oluyimba lw'omuyimbi ogenda lubaninga n'omuyimbi kimumalamu amaanyi. Nze ndowooza abantu tulina okubawa respect nti nabo batwala time yabo kuyiya work ate nekira tumanye nti this is entertainment. Ebimu abayimbi bye bayimba tetubigoberera nnyo kuba just baba just ebafani baba having a fun oba just baba bagala tusanyusa naye tebabeera serious. Ekyo kye tulina okumanya abantu aba following entertainment oba abantu abagala nnyo muziki. Ye embeera eriwo naye nga Easy olwo oluyimba bambi ye breakthrough
oluyimba lwe lumutadde ku chat omwana naye kati tubadde tumanyi nti asambye akaji agenda kweyongerayo mu maaso si kyangu okuba big tune ngobadde hasolinga entertainment yagiyingira nga kyali muto omulenzi atandika okuyimba nga kyali muto naye ekintu n'alemerako naye kati olaba nti ebintu bizibu mu mbeera gye tulimu eya lockdown omulenzi asobodde okubawo big tune gye bayita tumbiza sound wona oluyimba lwe luliko naye nze ndooza ekitongole ky'ebyobulamu balina okwetereeza big tune oluyimba bwe luli lw'amaanyi naye terulina buzibu naye nga yeye embeera tugenda mu maaso tukyageza okutegeeza ki ekigenda mu maaso ku luno oluyimba kyolina okumanya nti weekumirano ku the buzz UG tukyanoonya amawulire tufollowinga story bulungi nnyo era byonna ebigenda mu maaso ku olwo oluyimba tugenda kuba tubikuleetera wano ku the buzz UG Morio UG wendi ne timu yange weri tukyagezagezako kufumba teekako masiki yo ekyo olina okumanya bw'oba ogenda mu bantu manya nti social distancing weri kozesa sanitizer n'amazzi amayonjo ne sabbuuni awo osobola okumanya nti struggle ogibeereramu ddala naye bw'oba tosobola kukozesa sanitizer bw'oba tosobola kuteekako masiki ne struggle munaayo oyinza ogirekawo kyekyo kiriwo muganda wange naye kyolina okumanya nti Bobi Wine ali mu bitundu bya Western Uganda ali side zeyo Hoima olunaku lw'eggulo yabadde Kasese bundi bujjo naye embeera bwetyo bweyimiridde mu bantu abali mugezako kunoonya akalulu mukimanyi nti akalulu kabindabinda 221 vaawo mbitewo buli omu ageza kunoonya akalulu Dr. Jose Chameleone ayagala akalulu ku Lord Mayor Dr. Jose Chameleone alina statement gye yakoze olunaku lw'eggulo ye yagambye nti abantu ebigambo byebogera mbutasobola ye yagambye nti brand ye nga Dr. Jose Chameleone esinga ekitiibwa ky'obwa Lord Mayor ow'e Kampala kuba yagamba nti ekitiibwa ky'obwa Lord Mayor kikoma wano mu kibuga Kampala naye brand ye egenda mu nsi yonna bamanyi brand ye Chameleone bamumanyi omuziki gukuba kati ekyo yagambye nti ye w'amaanyi okusinga n'ekitiibwa eky'obwa Lord Mayor owa Kampala ye Dr. Jose Chameleone naye wabula mwebale nnyo kubanga mukyali ku the buzz UG teweerabira okusubscribe nga n'onyiga ne ku kadde awo ojja kuba osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso.